Maziga merere Kitalo nnyo Kitalo ddala omugagga wune yavudde e Bungereza n'akola embaga ya kawumbi kalamba bambi afiridde mu Nyanja bw'abadde ku honeymoon. Omugagga ayogerwako ye Lawrence Kakooza era nga yawasa Justin Nabwami nga tuli mu kukulaga ebifaananyi ebyo beebo abagole munanga omwami afiridde mu Nyanja. Embaga yaabwe yaliyo mu mwezi ogw'omunaana nga mukaaga omwaka guno gwennyini wali eri eggolo mu district ya Nkonzi era nga kino kisangibwa Mpigi. Kigambibwa nti nga wakayita ennaku bbiri zokka embaga eno ng'ewedde bambi Nabwami ate yafiirwa taata we. Embaga nneeno gye twogerako yali ey'akawumbi kalamba munnange yaliko abayimbi abanene mu ggwanga lyattu Uganda era nga ku mbaga eno kwaliko Spice Dana, kwaliko Eddie Kenzo, kwaliko Eddie Yawe, Chris Evans Kawesi, B2C, Chosen Becky, Maria Mundagire, Sematimba, Maddox, Irene Namatovu, King Saha, Rema, Jamie Culture, kwaliko ne Rebecca, Alice n'abalala abangi era nga yamalawo akawumbi ka ssente za Uganda kalamba. Kitalo nnyo Kitalo ddala bambi katwongere okusaasira era n'okusabira omugole Nabwami. Kitalo nnyo n'abafamile bambi Mukama ayongera okuba nti abagumya. Waliwo munnayuganda ali mu Saudi Arabia bambi agenda mu maaso n'okulajjana nga yeetaaga obuyambi mbu baboosi be basusse okuba nti nno bamukuba bamutulugunya nga kati obulamu bwe buli mu matigga. Bino nno we bijjidde nga omuwala ayitibwa Caroline yakamala okuba nti aziikibwa. Ono naye yasooka kulajjana nga wasindika obubaka obulaga nti nno ssaawa yonna yandibanga agenda kuttibwa wabula teyafuna kuyambibwa era bambi n'ava mu bulamu obw'ensi eno. Omwana ono katubeere nga tumukuwa agenda mu maaso n'okulajjana. Bannange amanyi gange bampita Kagoya Faziira nga mbeera Uganda nviira Bukiri. Ndi wano mu Saudi Arabia mu kibuga Riyadh nga natukira ku kampuni eya Saudi Arabia Fortrat Angels nava ku kampuni eya Uganda bagiyita Alfaidi Company. Ndi mu busibu babosi bange bankuba era bankube maze ennaku 3 sirya. Ndi muno mu nju banteeka mu nju ndajanidde office tewali ennyamba naye era ndi mu buzibu sirya sikola ki sirina ayamba so bannange nsaba ku buyambi banzigalira mu nnyambe nakubibwa bubi. Ndi mulwadde okugulu kunnuma simanyi oba kwakosebwa n'embiriizi zino bankuba bubi bannange nsaba ku buyambi mu nnyambe sobole nti nva wano nsaba buyambi ndi mu mbeera mbi siriya sikola ki sirina ayamba ndajanidde office tewali anyamba nsaba ku buyambi Mr. Faziira Kagoya bannange office yange ya Saudi Fortrat Angels eye Uganda Alfaidi Company nange munyambe. Bwebato bambi bwe bazenga balajjana naye katusabe nti ku mulundi guno omuwala ono anaafuna okuyambibwa bwe kikwatako amuveeyo ku nsonga eno omuwala ono abeere nga bambi ayambibwa. Eno newspark channel likinga leka obakabawo mu comment section, subscribinga ku YouTube channel yaffe kw'ossa n'okunyiga akade ka notification. Wetugendako ewa Kasuku avuddeyo n'alabula abo abagezaako okulwanirira Sandra Ateta ngono kigambibwa nti no yakubibwa baawe Wizo n'abagamba nti basaanidde okuba nti n'ensonga zino bazivaamu olw'okuba nti omukyala Sandra Ateta yavuddeyo n'abagamba nti teyeetaaga buyambi. Katukuwe Kasuku. Ku gani point Sandra Ateta ali waabwe yagenda. Ekituufu kiri nti bino byonna we byabeerawo mu kulowooza okwange. Byonna we byabeerawo ne apro we yaddako nakati olaba Wizo bamujja kubivulu bali bamulambye comedy store ne bamujjako. Of course kati Wizo alina okubanga alina bye yayize so naye nannyonnyola mu mukyala we kuba I'm very sure we yaviira wano gende waawe kwa meeting yatula wa Jose Chameleon obadde okimanyi meeting yatula wa Kamiri ne family ya Sandra. Family ya Sandra nekola ekintu teyateekawo mbeera ffe gye twateekawo era omwana aliti baga nti omwana n'abazzukulu twali tetubalabangako asooka ajja ateekinga break ewaffe abeerewo
then bwana amala osanga anadda oba bisigadde kati boy babihandolinga definitely nga baagala na babiri balina okubanga bayogera ne babako bye bakanyako sijja kukola kino sijja kuddamu kukola kiri okitegeera abantu balowooza nti omukyala bannyo n'azimba face n'addayo okitegeera ate nga bw'alabika si bwali so kati omukyala n'avaayo n'ayogera kuba audio eri yabadde wizo yaweereza buchamani audio ate audio ne bagita ate bali bagamba nti audio tebagita yonna na bwe yali yembeera egyo akyagenda mu maaso n'okuba nti nno Alajjana nga wetwogerera n'ew'okusula atalina ono nno nga yeetaaga buyambi katubeere nga tumukuwa bambi nga nnyonnyola embeera gy'ayitamu nsi ali mu kubonaabona bw'otunulira w'onsula kati amaziga gakaaba enkya n'eggulo ne bakangugumuka enkuba yino etandise tubona emiwabo ennyumba yangwako nesobola kukola kikuzaawo ndala kino kyekisobola ensuzaamu abaana abantu bonna abantu bakatonda mwenna balina omutima omusaasizi munyambe nsobola okuzaawo ennyumba nsobola okukumiramu ezzadde lyange katonda liyampa nkwamba nti sina kasente bagamba omusajja ng'olabika buli omusajja gutuwulira ebyo byonna byaggwawo sikyalina kyendi kati abaana ng'omukyala atwala emmere bwe ziwera 7 twakola timing abaana bwe batuuka eri babagoba mu layini naye babanyonyola era babiri abanyumba yagwa naye kakati tubawa emmere gye tuba tufisizaawo ne bagiyisa mu kimusengenge abaana ne basobola okulya ebyo bya lipooti twabivaako twabyenenya kubanga batubanja naye bajja wano tebamanyi gwe babanja bwafaanana bo bawulira nti mbeera egyo owedda mbeera egyo yayabika afuuka ekisekererwa mu nsi ng'ate ndimu omugaso ndi musajja asanyusa omuyiiya azanya n'endiga mu masomero buli wantu wonna wompise n'ebyo byonna kati byakoma engeri gyensula obubi sikyasobola kuyiiya omusajja nganze ate katonda n'atuwa obulamu oba obutalwala naye obwokulya kati oba obuugi buyinza otukolera ennaku 2 eka musukaali ng'anoga tugenda twongeramu amazzi empola ono ne babeerawo abaana nveewo ngenda empakase nsanga abo abaana mukokala abatutte kati enkuba etandise abalimi basaba enkuba naye buli weetonnya kati twasuze ekiro tuyimiridde era wano wetusula abaana nesimanyi wekyabagalaito bwetwetambudde badde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park channel ekuwa amawulire agafa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda katukujjukiza okuba nti nno osubscribinga ku YouTube channel yaffe bw'omaliriza nyiga akade ka notification lekawo baka bwawo mu comment section ate teweerabira kuba nti olaikinga beera bulungi weeraba